6 zigenda okututuusa mu nsi yaffe ensuubize eya Uganda eri mu visioni ya Uganda, mu kirooto kya Uganda. Ekirooto kyaffe kigamba nti omwaka 2040 we gulituukira Uganda temugenda kubaamu muntu alima nga piza nti alimira lubuto lukka. Eggwanga lino libeera nga likulaakulanye at least nga lituuse ku kituyita middle income, the upper status. Kwegamba liribeera ku level ey'amawanga ago agakulaakulanye. Pulaani zino ze tukola twamala pulaani yasooka, eyokubiri, eyokusatu ne tuziteeka mu nkola. Kaakati tuteekateeka pulaani eyokuna. Pulaani ziri ez'okusatu tukozemu ebintu bingi nga bannayuganda bimanyi. Waliwo ekyokulabirako nti amafuta tusuubira ogajjayo mu 2025, naye investment gye tutadde mu kintu kino ebadde nnene nnyo. Enguudo, obukugu, okudrilinga ensi zonna eziteekeddwa mu research, okuzimba ebisaawe by'ennyonyi mu kitundu ekyo, ebintu bingi ebikoleddwa eyo. Tuzimbye enguudo ennaku zino ova e Katuneri boda ya Rwanda ne Uganda n'ovuga n'otuuka e Busia mu nguudo zonna za kolansi, n'ogenda mu West Nile okuva e Kampala mu nguudo zonna za kolansi. Kwegamba main trunk road, enguudo enkulu ezisinga zonna zizimbiddwa. Bw'ogenda mu byobulamu, regional referral hospitals zikoleddwako nnyo. Amalwaliro gano ga health center 3 gazimbiddwa mu sub counties nyingi nnyo. Kwegamba wabaddewo enkulaakulana ey'ekitalo, ebyenfuna abantu kuba tubala enfuna buli muntu. Indicating their budgets, because for the first time this plan has brought on board the indicative planning figures for all the planners to take note of. So as you saw during the beginning of the conference, we also received keynote speakers, whom included the Permanent Secretary and Secretary to the Treasury, Minister of Finance. We also received keynote agenda okwebuuza banne bebajja temumukuba nnyo naye nga ate nga bali abalala be bawandiise n'ebbaluwa ezigenda okulumba ekyenjojo. Simanyi mukitegedde